Yes, Fadi TV ujimbaniriza akadde kano muli mutya mwena bagifollowinga abali Canada, abali Toronto, abali Saudi Arabia, abali mu ggwanga erya Oman bagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mugyekumirako wano bane updates ezinava lyumba n'amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda. Ekikakatako kiri kimu kyokka akunfollowinga osubscribinge onyige ku kadi. Susan Makula kosani Pastor Aloysius Bugingo bagenda basinza teri Bugingo amaanyi. Ekiriwo akadde kano nsonga jukira zabadde za mwana Pastor Bugingo avudde n'agala okubingizamu poliisi kosa ne bannamateeka ab'enjawulo ku nsonga za mutabani wabula Teddy Bugingo avudde n'agamba nti bade ntisiremesangako Pastor Bugingo okulaba mwana wabula omwana abamwagala ajja akole ki ajje amulabe awakakooti asizeho okubanga ayita ati Teddy Bugingo era ne bamubuuza ku nsonga z'omwana bwetegeeza information etambula ku mukutu ogwa News Opera kosa ne Phoenix browser biraga nti omwana Teddy Bugingo yagamba tamumulemesangako okola ki tamulemesangako mulaba wabula Pastor Bugingo nti yakola ki nti yagaana okubanga agenda okulaba omwana kubanga omwana ali waka ate Pastor Bugingo amanyiyo era asobola okukola ki asokubanga agendayo nakola ki namulaba kuba sigamba nti ne bakyusa ekifo nti bafuna ekifo ekipya nedda ekifo bali mu kifo kennyini ekiki balimu ekikadde ennyumba gye bakyalimu gye babeerangamu mu kusooka kati Teddy Bugingo yeebuuza kati bannamateeka bafaaki okubanga bagamba ati Pastor Bugingo nti amukoze ki amumye omwana Pastor Bugingo yebwe yagenze bannamateeka yagambye nga Teddy Bugingo bwakola ki bwamumye omwana bwamulemeseza okubanga alaba ku mwana wabula Teddy yabyegaanye era ategeeza bannamateeka nti banange Pastor Bugingo tamumanga nkulukusa lwa akisesinga ku mutabani waabwe kubanga omwana wawe bombi agamba yitamumulemesangako nti Pastor Bugingo yenyini yakola ki yeyagaana okubanga agenda kuba amanyi oyo bali kuba sigamba nti nebafuna awantu abapya bebalina okubanga bakola ki bebalina okubanga babeera sigamba nti ennyumba bagivamu eri gye baalimu enkadde mu kusooka nga bakyali bafumbo nga bakyali bafumbo wabula nga bakyali wamu nti tebagivangamu Pastor Bugingo yewe yagenze mbamateeka yabagambye nga nti Teddy Bugingo bakoze ki nti bwamumye omwana binaggweerawo ensonga zaabano kubanga bannamateeka babiyingira mu kooti yali yabivaamuko nga yabimba amazzi kubanga nga tebikutuka tebitambula ensonga zaabwe nga tezikutuka kooti ebadde yazivaamu n'endoozi egenda eziddamu mpolampola olw'ensonga nti Pastor Bugingo yabizizzaayo wabula nga ate abizizzaayo mu ngeri ya njawulo nga ate alumiza Teddy Bugingo nti yakola ki nti yamumma omwana binaggweerawa binakomekera bagenda kubasa musubscribinge munyigene kale mugimpereka like video eno stay on YouTube platform tosiklenga on following mbagala nnyo mwenna era mbeebasa ne bagamba nti muli bamaanyi nnyo kubanga mu following Pastor Bugingo akyalemezaamu agamba nti ayagala kubanga naye afuna ku time ku mwana ye Teddy Bugingo kyeyagaana Teddy Bugingo jika kyeyagaana kya Pastor Bugingo ku mati yagamba ati no omwana buli omu abeereko naye weeks 2 ndowooza mu mwezi ze weeks ndowooza 4 mu mwezi buli omu nga abeeraho naye weeks 2 Teddy Bugingo weeks 2 ne Pastor Bugingo weeks 2 buli omu asobola kubanga akola ki abeerako n'omwana Teddy Bugingo yabigaana yekengera mu Pastor Bugingo ng'ayinza okwagala okukyusa endagaano gye babeera bakoze gye bayinza okubanga bakoze yabigaana yabiblockinga enteesaganya ba contract yagigaana Teddy Bugingo Pastor Bugingo ze yali asobola okubanga akola ki okubanga asigninga yabigaana ne Pastor Bugingo yeebuuza kyokwata kitegeera kubanga Teddy Bugingo amwekengera nnyo musubscribinge munyige ku kadi bagiyita Fadi TV mungere okubanga followinga n'okubanga mugyekumirako updates wano mba nazo katwinzi tulabe Pastor Bugingo agenda kikwasaganya kubanga Teddy Bugingo yalemezaamu agamba nti oba oyagala omwana jangu gye twabeeranga kubanga omwana gyali ensi gyamukwata mukuleetera Teddy Bugingo yabiganye bannamateeka abagambye information etambula akadde kano bwetegeeza bungi ku mitimbagano egya social media mungere okubanga mu followinga mu subscribinge munyige ne ku kadde mbe bulungi mweraba.